anti badde bamunenya checha so mugenzi mwa Rabadaba yamuse katenda mbozi yagivudde mu twagala kubuuza jajja kigo yanyize nnyo bwatu bekola ebintu kubuziika wali ne bakola n'ekitambiro ky'emmisa nga kyabasamize watyanga bimuli mukolera ku mulambo gwa muzadde waffe si bituufu muyisaawo byammwe kati nga twawulira kafeero nti bamuteeka nkeddagala mu kumuziika si yekka asoose okubeerako mu mboozi y'okutta omuntu mu industry tulabye bangi abamu mu ndongo wano nga babagasseeko ekintu ky'okutta omuntu ne bagamba nti omuntu yafiiridde mu maka g'omuyimbi gundi nze navaako wano ngendako mu studio emu yo producer w'amaanyi nentuukayo naŋŋamba omuyimbi otakkirizibwa kuyingira mu studio wano ey'okuyimba naŋŋamba kyozenebe gitakkirizibwa yingira mu studio wano Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjolire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyu n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 075726 ne 07834449 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba osobola kumpita Mechanic Rabongo weewaawo twebaza Mukama olw'olunaku luno n'olwaleero tukomyewo tukuweereze naye nga nyongera okujjukiza nti bakama baffe abatutuma wano eri Bongo Charity Foundation omuno mulimu ne Ingrid's Lodge ate abalala batalemwa Poultry Farm. Bongo Charity Foundation batugamba nti tuli mu kuzimbira bwana bwa ku luguudo somero ka Mengo gwe bw'otugulako art pieces zino ng'eziri emabegaawo entebe
ez'omu restaurants mahotero okusiigira enju n'ebirala oba oyambye abaana b'oku luguudo. Twamaze okusereka essomero era tugenda basharingira ebifaananyi. Tugenda tandika okusereka lumu y'ebyemikono n'okuzimba ennyumba z'abasomesa. Tugamba nti abazungu n'ebyokubawandiikira amabaluwa omulembe ogwo gwaliwo naye gwadiba. Kakati ffe abaana ab'omulembe guno twajja okubikyusa. Omuzungu yabikola naye kakati ffe tunaffe kikakesera tubikole. Osobola okubeererawo Muganda wo, osobola okubeererawo muntu munno nga tumumusindise mu bazungu. Abazungu nabo bantu nga ffe. Mwe abalina foundations abazitandika mulekerawo okuteeka amaanyi gammwe mu bazungu. Simanya emails kakati njagala tulabe ku mulembe nga naffe abaddugavu tudonatingira ku bazungu. Era ffe tugenda sinzira no ku office yaffe tudonatingira abazungu paint z'omu bakyaki tubadonatingire uniforms ze tutunze wano ebyalaani byaffe ez'amakwaya. Naawe alina kyaki y'omuzungu gy'omanyi nga bambi teyina uniform za kwaya nandinga batuwandiikira tuwandikira nkotakitinga bw'ojja n'okuwummula tukolereyo ko twale donation mu kyaki yo. Naffe twagala kugaba donation. Oli eyo oli wabweru wa ggwanga era kyaki mwosabira teyina uniforms. Kati Labongo Charity Foundation twagala naffe tutuukirire tukoleko ku donation. Tugambe nti kyaki erisimanya mu nsi ki kisaza ki Labongo Charity Foundation egiwadde donation kigende mu record. So nga bwe tukyakola ekyo gwe tuwe buwe mulimu gwa kusigira kifaananyi tukusiiga nga bw'oli. Kakati akasente akavaamu kekagenda okuddukanya ministry y'abaana okuyamba bannaffe okubasitula n'ebirala. Weewaawo nze nzikiriza nti bwe ntuula wano ku pano mba ntudde n'omusajja akyasinza obukugu mu kwanayizinga ensonga wano e Uganda. Sikyogera lwa mbeera emu oba endala naye olw'ebyo bye ndabye mugoberedde ebbanga nze omu ku bafaani be era nno mwawudde nnyo ne bali ababimenyaamenya omukugu. Gye balekosebwa ogamba otya boss? Ndi wano obulamu bugamba ki? Tuli wano nno tweyagala mu by'okusaaga. Redi yakulemeramu otegera kyekitegeeza oyagala ka redi. Tuli basajja abaagala enkyukakyuka. Basebo ne banyabo mbabuuzizaako nze Ron Mark Kiyingi Kasazo ndi munnamawulire ndi distributor mu Mako Africa nekolera gyange. Simara atoli maraya wabula okola wano ne wanne nkola gino nagiri. So sanso okubeerawo nate sebo ekintu ng'okiyimusizza wano ate simadde sijjangawo madde nakumakula beeri kati kitegeeza ennaku wagiviiramu ddala kati bantu akajja wiiki nga bbiri naye sikiyimusanze katukiyimusa ffenna. Naye wano wali beta walabika bulungi ne neighbour oli ansanyusizza amaanyi mangi. Manyi bagamba nti linaana abakusingako naawe obegombe sinakindi obasingeko mu maaso awo. Oli inspired. Ne tulabanga omusajja w'amaanyi wetugamba naffe tukisobola. Sajja balina ssente banneighbour bo bali wano. Kyegeza naawe toli mutono kati kubo balinaanyi. Nzikiriza twebaza bannaffe abatugulako paints zaffe abayimirira naffe abatulabye from the word go abatuwadde views ebibiri views ebisatu views 1000 mukama bawo omukisa twafuuka family emu bweti era etagooka. So tubeyanziza mukama yebazi. Amina nyose. Yatuladde obulokozi. Ndi musajja mulokole. Osabira nsabira kati wangi naye bwe nali nakaloko kedda nasabiranga nnyo ku prayer palace ekibuye wano then naye kati ate jjuke nabeera mu bitundu bingi empigi nayo nina gye nasabiranga mu bagiyita KPC. Kati ate jjukira ogenda olaba kati family ezigenda zikula kati olaba nti obuweereza kati bukyali locked wamu nti nga bibiri byogamba nti ogundi wasabira waago kati bigenda bikendeera abantu banoonya mukama wonna bafunidde omukisa. Kyova olaba nti osanga wa Pastor Tom abantu bajjulayo naye si kyaki yaabwe. Kwa Pastor Tom taba na services ku Sunday baddayo mu makyaki gaabwe. Kati abantu bakulaga nti abantu banoonya mukama tewakyaliwo nnyo biri byabasumba bakugira togenda mu kyaki yagundi togenda mu kyaki yagundi okola ebyekisiru nga bawuliriza omulala. Kati abantu enjiri bagifunira online wonna wooli ekusanga. Kyova olaba nti covid ebyemu byeyakola kuba covid yalokingira abantu waka naye nga tebalina okunoonya enjiri balina okuwuliriza ekigambo balina okusaba bagenda otutegeera nti kitegeeza tusobola okutambula ne mukama ne tusaba ne mukama n'atukolera wadde tetuvudde we tuli.
kati abantu ne bayiga bwizi kutambula na Katonda era kati abantu bangi nnyo nga tebalina gye basabira naye nga batambula ne Mukama. Owaye Ready Mark omugenzi Nalongo yanewunyisiza engeri gye bateresemu omubiri gwe, engeri gye baziisemu omubiri gwe, engeri gye kiki ekyagenda maaso nalesisaako omuntu gwe baziika bwe batyo. Babaziika bulijjo naye lwakuba ndowooza tebabeerako kamera kubanga bo nga benzikiriza yaabwe bakola abantu naabo olabika togenda nako okuziika kw'abasamizi abo beekola ebintu nno byotalowooza nga nako. So koleke Nalongo ne yadde musamize nadde sikimanyi yadde musamize beekola ebintu nno olaba kati twabeera n'omusajja anyumira nnyo bamuyita Jjumba bawakola Nama kati alina kyaliwa ate nange kyali wange nnyo kati abadde nga kubukedde tutambula nnyo naye tuba tukola ku show n'atuweereza ebintu bye ne tumuyisaamu bwekyo kuba alina musajja we ate tukola naye kubukedde musajja we nnyo kati tuba tumanya ebimukwatako all the time naye alina ebintu byeyatunyonyolanga awo musajja nga alina vibe kati nga baagala kukola nzikiriza nga baagala kukola n'amasinzizo ngeza okulaga abasamize enteekateeka ze balina baagala kukola n'amasinzizo nga bwogamba nti kyaki yagundi iri tugenze kusaba kati nga nabo balina amasinzizo ng'ebizimbe ebirabika bulungi nga muyingirayo ne beefuula nabo basabira simanya babakolako bwe bityo naye nga bali mu busamize nga baagala bujjayo eri busamize baagala bujjayo eri mu busiisira babuleete mu bizimbe nga biringa church nga mubakolera obusamize yali abitunyonnyola awo nga yenteekateeka ze balina naye nga obusamize butuuse kweno level kati lumu afiirwa tugenda okuziika tutuukayo ng'eyafudde yabadde munne wa Jjumba beekola ebintu ku kuziika wali ne bakola n'ekitambiro ky'emmisa nga kyabasamize ne bambala ebyambalo by'amagandula kugamba abasamize beekola n'ebintu bingi mu kuziika lwakuba nti oluusi tekwabeerako kamera abantu abafudde tebabeera influential ate oluusi n'abamu bafa abaana babwe ne babigaana ne bagamba taata waffe temugenda mwemoolerako mwe basamize mwe ne babagoba ne bayita banaddiini nga bwe walaba ku katolo bwama nti bayita banaddiini nga wadde yabadde tagenda mu kyaki nti oluusi mu kufa wano abantu balaba nga bigenda baswaza ebintu byokweraguza byokukola emikolo gy'okusamira egyo ku kuziika kw'omuntu oli agamba taata waffe temumukola bwe mutyo mama waffe temumwemoolerako na bintu byammwe mugende ekulaga nti oluusi ebintu by'okusamira bino abantu amu babitya olwo byokweraguza abantu amu babitya kati oli aba agamba watya nga bimuli mukolerera ku mulambo gwa muzadde waffe si bituufu muyisaawo byammwe kati nga bye twawulira kafeero nti bamuteekanko eddagala mu kumuziika okitegeera so byebintu ebibaddewo naye Nalongo abamu badde tebakimanyi kyobola kati content ali mu kukolebwa ennaku zino abasamize bali mu kwetala bakola konti bali mu kantu bakola kantu kati bagamba omuntu waffe yafudde kati tulina oyisiza wana akantu tutegeeze ensi nti oyogwe mubadde mwagala ennyo abadde waffe era kati bali mu kwewaana bakola kantu bayiwaana oyo abadde waffe oyo tubali tusabira naye tubali tusamira naye tubali tuloga naye abadde aliko empewo ez'amaanyi ez'enjawulo ng'awonya kati byatandise dda naye ng'ate oluusi ogenda okwetegereza obuvidiyo nga kituufu Nalongo eno waliwo video balabiramuko nga ali mu kusamira ensasa waliwo video bwe nalabyeko ng'abadde ayina n'olubiri gyagenda ng'abantu bajja ne bakuŋŋaana awo yayambala ebyambalo nga bino ebyabasamize bambala ne bajja nalaniko bateekako bakolako emikolo abalina endwadde bawone n'ebirala nga ogambira okuvaana ogenda mu ssabo jjajja n'avaayo n'atandika okukolako emikolo banagamba katukuyiweko omusaayi katukoleko bye bakola mu masabo abadde abikola naye lwakuba nti ffe ebbanga lye twali tumumanyidde kibaye tetukimanyi kitegeeza nti n'ababadde banenya Rabadaba nti yeyamusse bye badde batandise okukola kati essaawa eno balina okwetonda kubanga Rabadaba kati emboozi agivuddemu watandise okuwulira emboozi egamba nti bajjajja banyize simanye abika yabasobezza kati okusinziira ku byabadde akola okuva we yava e Bulaaya emikolo gy'abadde akola n'emirimu emitongole gy'abadde akola egy'okusamira kitegeeza ebyo ebyamugjayo temuli mu Rabadaba ebyamusse temuli mu Rabadaba kuba kati buno okusamira bakutwalanga calling nti va mu byobadde okola bajjajja bakwagala kukola kino ebisimanya emisambwa gikwagala kukola kino bitegera bye boogera yogera ebyo kati kitegeeza bye byamugjayo e Bulaaya ajja abiweereze
n'agenda ne bamutikkira bye bamutikkira ne bamwambaza bye bamwambaza n'atandika okubiweereza. Kati ate bwe wamaliza ng'afudde mu ngeri etategeerekeka tetuyinza ate kunenya Rabadaba nti yeyamusenga bwe badde bagamba yamuleetera mu mbeera ya depression n'atuuka okufa. Kyokka buli agenda mu depression agenda mu byakusamira buli afuna depression. Kitegeeza kati emboozi eno we yatuuse kati Rabadaba yagivuddemu. Anti badde bamunenya kyekyassa omugenzi Rabadaba yeyamuse kati emboozi yagivuddemu. Kati twagala kubuuza jjajja Kigo yanyiize ennyo bw'atyo kubanga omu yatugambye nti waliwo omusajja gwe nadde ndaba yabadde ayogera ng'alaga wa famire n'agamba nti baadde bagamba nti empewo yazisobya nti bajjajja banyiiga mbu alina kye yakola ne banyiiga mbu era kyekyaleesedde okufaako okuba nga tekutegeerekeka nti ate alwaddemu katono awo ate bakebedde mu ddwaliro bagamba mbu alina malaria ate abasawo abalala bazze bakebedde bagambye malaria taliimu ate abasawo abalala ne bajja ne bagamba tulabamu engeri y'obutwa ate abali ne bagamba nti oba eddagala liri twamusoose omukubala eryaleese obutwa bakyali mu ebyo omuntu n'akola ki n'afa. Kati ngolaba nti balaga nti afudde mu ngeri etategereka nga n'ekimutu tekibadde kimutwala ku sipiidi. Kati nga baga kiki ekimusse amangu kityo sipiidi yayitiridde gamba ye wiiki emu omuntu afudde nedda. Kati nga tuddayo nti mwabadde bagamba Rabadaba ye yamusse sima depression ye yamusindikamu nga omukazi omuyimbi gundi si asoose abantu abatula bakimanyi balina abayimbi be bamanyi nga mu maka gaabwe mu bikomera byabwe mwafiiramu abantu ate ensi nekimanya. Waliwo abafiiriddeyo ensi netamanya fe abali mu industry abamu tubamanya ne bagamba nti gundi nno yafudde naye omulenzi abadde abeerawo ku studio naye yafiiridde wa gundi naye olwokuba teryamumanyi ne bikomaawo. Naye waliwo abatuuseeko mu mawulire mu kamera ebifaananyi ne bifuluma abamu ne batwalako ne ku poliisi bakole statement nga bayimbi nga abantu bafidde ebikomera byabwe. Naye golooza lwaki tebabateekako maanyi mangi kutuuka kubatamya ndongo nga ge bateeka ku Rabadaba okitegeera ng'ate nekya Rabadaba kyali yali asobola okwewolereza n'agamba twabadde ne issues zaffe mu mabaala nga tutamidde ne tuyomba ne twekuba nange yanfumitako ekiso nange nekifumufumita ne bamuddusa mu ddwaliro. Kati wayita ekiseera ate we bamujjanjaba ne wattuka okitegeera ate simanya biki kuba teyafiirawo wayita kiseera balaga ebizimba byamala ebirundu byamala ne bittuka nga wayise ekiseera kati n'atuuka n'afuka. Kitegeeza Rabadaba yali asobola okwewolereza naye bali abafiirawo ku sport naye waliwo ate bali abafiirawo ku sport nga n'amayumba ge bafiiramu mukyagassulamu paka leero gakyali mayumba gammwe. Naye golooza waki bali tebabakuba nnyono ne bamufiirako ngezaho okulaga ebintu ebiri mu industry bibazannya byolowooza nti bibeera unfair ku bantu abamu nti Rabadaba oyo fe abamu twategeera ekyali kimuzanyibwako ng'olaba it was unfair nti bamukuba nnyo to the extent yalina n'okwesonyiwa Uganda n'endonga alina gyesonyiwa nga buli wagezaho okwagala okuddamu okuyimba nga bakomyawo sitole ziri nga bamukuba paka okuyimba n'akola ki. Naye Rosaani awala na Rabadaba omutuusa mweyimbira kuba ne wano babadde bamutandisa omuseetinga babadde no bakirusenga abantu bonna bakibayinze. Kati fe tukyogeredde wano just njagadde kukiseenyako abantu bategeere nti ne wano Rabadaba talina wajjira mu kufa kwani kwa Magi yali talina wajjira naye bagezaako okulaga nti bagezaako era okumuleetamu bamuteekemu era bamukube okitegeera nti they drag you okuva mu byobaddeyo nabakuleete mu kintu kinaye bakwongere bakukube nogamba naye omusajja ono senga kati ngeza okugamba senga ekyo kyali kumuyimbi mulala wandyabe nga naye nyali teyirabikira mu bintu bino nga teri wadde amwogera nako senga abadde muyimbi mulala naye ngeza okulaga nti waliwo abantu abakuba Rabadaba buli weyekyusiza buli wagamba teyadde atandisa ebiboozi by'okukomawo okuyimba tebamuba bezira kumulaba nga ayimba bw'ayagala kukomawo okuyimba kabamukuba bw'ayagala nga kabamukuba. Kati ebyo ebintu babikola ku bayimbi si Rabadaba yekka n'abalala naye abamu basobola okukitegeera ne bategeera nti nno waliwo abankuba waliwo abannwana kati fe abamu tubimanya. Nange nina omuyimbi Chosenbeki naye yatuukako ko ng'alimu eyo embeera nga buli weekyusa bw'ati n'ebitalina amakulu ng'ogenda bbira mu mawulire nga babipise ne bayagala omukuba paka nabitegeera ebimu ne ŋŋamba kati we mutalekerawo gwe negundi ngenda baatula si kwe kutandika okubanga ebintu ebimu batandika obbisalamu ku maanyi
zinavaako wano ngendako mu studio emu yo producer w'amaanyi nentuukayo naŋŋamba omuyimbi otakkirizibwa kuyingira mu studio wano ey'okuyimba naŋŋamba Chosen Beki takkirizibwa yingira mu studio wano nemubuuza lwaki kati ate nga ye kyali wange tulina ebira ebitugatta kuba nali ŋŋenzeko ne ku mukolo gwe nga mubeeredde mu bintu ebimu nanyumiza naŋŋamba kati olaba embeera yali bweti ne bweti ku lunaku bwetu ne bweruti embeera ne baginteerawo nga oyo omuwala talina kuddamu kuyingira kukolera yasobola muddamu mukolera luyimba okusigaza enkolagana n'omuyimbi omulala era ina byakolera mu studio Chosen Beki ono yakiteagaliza business agitta kiki nga bw'ojja wano omuntu najja n'ashootingira wano video neerabika bulungi neekola kati n'agamba ekitegeeza mechanic alina kyagasse ku muyimbi ono bwe ŋŋamba mechanic aleme kumukkiriza kuddamu shootingira waawo kijja kutta video ze kubanga si nnungi kati kanjoge ne mechanic taddamu kola ki kumukkiriza shootingirawo nga bw'olaba producer owakabi oli n'agamba nti senga mugaana okuddamu okukolera oli ajja fiirwa because ono producer abadde amugattako alina taaki because yali amukoledde n'oluyimba nga lukubye okitegeera kyegamba kati n'amanya nti oli n'amugamba tojja tukolera ffenna kati oli ani yamugamba ntaddamu kuyingira wa ati kati sola kati mba nina protecting a producer because yaŋŋamba sola kwogera muyimbi kwamba protecting ani producer yaŋŋamba basi Chosen Beki yali alwagana na muyimbi kyawo balinga basatu yali muyimbi mupya nga talina gwananagana naye kati Chosen Beki bwe yajja muwala wattu avudde Masaka nga alwana nani yaita kyalo ino omuyimbi gwoyogera kuyalwanagana ati abayimbi baba basobola okukulwana kubanga basobola wabitekamuko ne David Lutalo nenva ne ganda ebyalutalo ate birala ebyalutalo ate birala eno story empanvu nayo birala akwasaga nnyo mwogerako nengeza okugamba nti nga balwanira nno ddala nga bamudraginga mu buli kimu ekitalina makulu Chosen Beki paka lwosensi nga nomanya naye wano waliwo kitali kituufu eno story ebadde tewera manyi ffe tukoze amawulire waliwo gyolaba nga eno story ebadde tewera nti tewali bujulizi bumala tewalinga wagati twagala kuteekayo story eno ku YouTube naye footage tamala kimanyi nti abantu bali fani waliwo n'abantu bebapangisa baali 10 mbunga bo waliwo Chosen Beki ekifaananyi kye nga bamuvuma nnyindo nnene olege nnyindo oguyindo gunene abantu bali 10 babapangisa nga bo temukola kirala temuvuma maguru mumuvume nnyindo kati ate ekirungi kinkoledde bulungi naye wamamanyako kati gwamanyako kubavuma nze omulala yamperezaako message nga ŋŋamba nti genda mu comments olabe waliwo posti gye bali bakoze ku Facebook ebiseera ebyo TikTok no zayite najja nnyo tayite nakyaka nnyo kati naŋŋamba comments ezo ziraba ezogera kino naŋŋamba tuli abantu nga 5 fa managing account ezo zonna era kitukola tuina atusasula nemubuuza eki nenkebera kati ngandaga comment zali zivuma Chosen Beki omufiirako naŋŋamba account olaba zanjawulo naye tuli abantu nga 5 buli omu ali mu managing account nga 10 tuliero ku biberenge kati gwe basobola okuvuma noga abantu kinana bavumye ne bakukuba nga olaba account z'abantu nga 8 kumbe ali omu kumbe buli omu alina account 10 za managing bali abantu nga 5 batudde wali bakuba akuvumira mweno n'aloginga out n'aloginga in mundala n'akuvumira mweyo n'aloginga out n'aloginga in mundala ng'akozesa na simu ye ng'eriko account 10 n'oli naye alina account 10 naye nga batudde wamu nga tutudde wano nga bali mu kukola omulimu ogwo halo yali akankubiramu naye nga tamanyi nti ate nali nze kabaka w'ebyo nga sinna kujja mu bino ebyo ebintu obiraba kati paka gwe lw'obukola kuba nti abasinga tebakimanyi wobanga okakkanyiza obusungu nzijukirako bakikolako ne Zanny Brown Zanny Brown manyi kati ye sister wange tuvudde wala talina kyakola nga tanyingizaamu paka ne leero nemugamba sooka okakkane bebi tuula be twali mu office ye muyita bebi muyita sister muyita mukwano byonna mbimuyita anti waki mukola bwenti yeddira ndiga nange neddira ndiga kyovola teri atya munne Zanny Brown sina kyemutyako naye talina kyantyako eyasobeera naye mu office paka sanga mukageza ekiro ati kati ffe tulinamu ku nsa sisobola kati ate ndi musajja muganda neddira watali muganda wange
ati kati kikyenyo kyembeera nfa kabisa kaza amarobo ebyo byabali basajja obamanyi abantu baffe abasala leerwe bo balya buli kimu ekibasala mu maaso si ffe tulinamu ku nsa kati mbeera naye mu office neziba paka mukaaga za kiro tantya nange simutya totengulwa mukazi mulungi naye tekijjawo magezi go nti ono sisitawo kyogaa gwe baganda babalungi wegatta nabo begasse era ntingezaako okugamba oyo sister wange Zani Brown tubeera naye twali mu ofisi alina ofisi awo ku quality ekitende ne mugaso okoleke mikwano okimanyi nti zino message bwe tuzitunuulira bw'ozeetegereza oyisobola okugyamu message gy'olaba n'otegera ani ali emabega waabi n'ebintu waliwo comment gy'olaba n'olaba nga si ya bulijjo nga teri si ya faani ng'alina information gyali mu kupostinga ng'okimanyi ne information eyo agimanyi omumanyi oba omuntu akubiramu eyo layini omumanyi muwalabewo atambuliramu eyo layini omumanyi ne mugamba nedda soko kakkanya obusungu kati sawa ya kusoma comment zino ezikuvuma mulimu zigendo tuyamba otegeera ani ali emabega mulimu comment zolaba nga info gwaleeta mulala wamunda mwali babiri nga wamunda nnyo kyovora bokombe sowani olumala okulya ngolaba waliwo ekitali kya bulijjo kati ojjukira obeera ne mulabewo ng'oluusi alina kyakuvuma kati ate olaba mu komenti nga waliwo komenti ekuvuma ebintu ebyo byebimu oli byakuvumiramu n'omanya kati wamma ntegedde ali emabega wa komenti zino okitegeera kyongezaho okulaga nti oluusi bakuleetera naye oyidde ebbali n'ogamba naye kino si kya bulijjo waliwo esitole zolaba nga tizibale teziwera tebali tezitowa nnyo okukuba noga waki banfiirako waliwo ensonga so kati ngezaho okugamba nti Rabadaba ekimutuukako essaawa eno omuyimbi ennaatulaba yasobola obaako kyayiga n'amanya waliwo omuntu wotuuka ne bakufiirako ne bakukuba left right naye nga waliwo akiri emabega buli woolaba nga tewera ankuwa kyokulabirako kati Kamiliyoni oyo mulaba bamukubye ennyo mu mawulire naye lwaki tetumutera nnyo mwogerako nti omu ku bayimbi abakubiddwa ennyo because ebintu ebisinga amawulire gadde nga gamukuba nga aba yabikoze nga bate bamuwaayira wano omuntu gwe bakubako ennyo nga bamuwaayira yali Ready and Weasel nedda nze gamba Ready and Weasel ngambye Ready and Weasel mu biseera byabwe around 2010 au 2011 bakuba Ready and Weasel lwaki mu kiseera Ready and Weasel baali bajjidde nga baga it is our time ate waliwo omuntu omulala yali amaze ogiteekinga nti it is his time yali Bebe Cool mwaka akaseera kaali kaseera ka Bebe Cool 2011 kutandika nga 2009 awo kali kaseera ka Bebe Cool because it was Bebe Cool's time to shine lwaki giri emyaka egyasooka Bebe Cool yayita ina wa shiningira nga Kamiliyoni waali nga Bobi Wine waali nga Eagles Production weeri nga ayitawa n'atuuka n'afuluma mu kkono e Uganda n'agenda ebweru atandika obeera ne maama we bwe yakomawo n'agamba tagenda kuddamu yimba Luganda agenda kuyimba nnyimba za luzungu zokka ng'agamba kati bya wano biganya ayagala goyinga wa international ng'endongo bagimulemesezza wano nga basajja ba Kamiliyoni bakuba endongo gimanyi gye bali bafukutulwa wano nga Bebe Cool talina waayita kushayininga kyovula n'egyo emyaka gyonna teri wadde yagamba nti oba asaana wadde owangulo bwa artist of the year mu Pam Awards yali talina waayita nga naye awards ze bamuwa bakukusankukuse simanya best reggae artist nga babuuza ani akuba reggae wano e Uganda naye lwaki nga balina omumuyisawo because yali apiringa ku urban market ate ng'akola ne bell bamuterawo kategori akake nga balina omuyisiza bukategori obwo obumu abuwangule simanya best reggae nga bababuuza reggae ani gwogenda okompitinga naye mulala akuba reggae mu Uganda nga tewali okitegeera naye nga balina ozireka because yali akola ne companies nga Bero nga te Bero yali sponsoringa ki awards yali akola ne Serotero nga te Serotero sponsoringa awards yali akola ne WBS nga te wava muna sponsoringa awards balina okuyisawo kati ng'olina oyisaawo brand eno okitegeera so ng'okyo kitegeera lwaki nga bobiraba kati tulaba Messi nti FIFA emufevaringa because Adidas sponsoringa ki FIFA ate ono efeesi ya Adidas ate Nike te sponsoringa FIFA okitegeera kyegamba so kati oluusi oba osobola bitegeera politics oyo abeera mu mirimu kati kyajja bwe kityo nti Bebe Cool balina omuyisawo kati myaka egyo 10 yakoberera mizibu ate nawe ayita Kamiliyoni naye atuuka 2009 2010 2011 nga it is his time to shine era ebyaddala yali kaddeke nga yaliko kati ate ne ba radio ne basonga era ebyo ebiseera tujjukira we bakolera kye bayita Gagamero family nga basinkanawo ku Amnesia
ebi biseera bwe bakolera 100% Bebe Cool ekibiina nga basisinkana 100% Bebe Cool babanga bamawulire buli TV na radio mujjayo ab'amaanyi nobaleeta nobateeka ku ttiimu yo gwali bakulira oba anti ngezako kubuulira nti kati Ndawusi ku radio Simba ku UBC jayo Calvin Katogo jayo Douglas Lwanga NBS jayo Tafu B Dembe FM jayo Jacob Mutuuze abo bonna bali ku timu 100% Bebe Cool bangi timu yali nene buli radio ne TV buli joyogera ogenda ku CBS jayo bakawenja bonna bali 100% Bebe Cool nga baleteeka ku timu genda kubukedde jayo Ramiti jayo Nudini Ntege nga bonna babateeka ku timu 100% baza sulwa buli mwezi nga bakola ne meeting nga betutudde wano kuba nange ze meeting nazebera mu kwezi zali za Bebe Cool zali za muyimbi mulala naye nga omuyimbi abatuuza mwenna ab'amawulire n'abaliiramu mwenna ebadde etya eyagala tujemera kati nga abatuuza nga betutudde wano n'abawa omulamu ogwo mwenna ne muddayo ku radio zammwe ne TV zammwe naye nga mugenze n'omulamu ogwo nga bwolaba kokasi yenaalemu etuula ekyakwanzi ne bavaayo bonna ne bagenda mu palamenti nga boogera eddoboozi eri ne bayisawo kye baagala kati ne bagenda ne bapika kati nga lumba batuma ne ba meeting neggwa n'osooka ogenda ku radio TV zonna nga zikuba omuyimbi oku Radio and Wisdom ne bakuba Radio and Wisdom abola abatuuka ne beekyawa n'okwekyawa ne batuuka ne bagamba kati bannange fe abayimbira obulungi bwe tuti naye nga musiiba mutukuba olunaku lulamu paka lwaggulu mulekera okuba ennyimba zaffe tumanye tuzeeyimbira kuba mukuba music bwaffe ate mutuvuma mutulwanyisa okutufiirako njukira n'eddembe FM ne bagigamba mugyeko music waffe nga balwasama Jacob batabuse oyo Jacob ng'omugamba kuko Bebe Cool nga ne radio abulo gikyankalanya nga Bebe Cool ng'oyogera ku Bebe Cool kati ngeza okulaga 100% Bebe Cool waawo bwe beegattanga bwe bati ku media zonna nga bafulumya eddoboozi eri ne baddayo mu meeting ne bagatuka tukuba kino era balinako n'ekintu kye baakola abakibuuka baali batono fe abamu twakitegeera baakola ekintu nga bagezaako pushinga nti omuyimbi amanyi okuyimba mu Uganda ali omu Bebe Cool era omuyimbi amanyi oyimba live music mu Uganda ali omu Bebe Cool ne bakiguza abantu ideology netuula mitwe gy'abantu bonna bannayuganda nga ne bw'osanga omwana wa P5 n'omubuuza ni muyimbi kyamanyi okuba live music ajja kugamba Bebe Cool wadde nga bya live tabimanyi ne bya music tabimanyi nga bakiguza abantu kuba beeboogera ku radio ne ku TV buli omuyimbi ali omu akuba live music ne bivaayo Bebe Cool yekka yamanyi okuyimba balaba Dodoma Bebe Kamyo ya Dodoma budodomi tasobola kubimba live music ne bakiguza abantu ne bakigula era ne buubuuza kati abatula abangi abakiwulirako nti omuyimbi amanyi okuyimba live music ali omu Bebe Cool naye nga ngeza okulaga bakisobola okupika ekintu ne bakiguza abantu kati ebyo abantu tebakyabikola nnyo because ennaku zino tebakyalina budget za media batya ebintu ebyo era Bebe Cool biri bye yabagamba mbu ye yalinga asalawo luyimba kyolukuba luyimba kyolutakuba abasinga tebakitegeera balinga basalirawo ddala nga yo ttiimu asobola gigamba n'oluyimba lwagunte mu lukkirizo yitawo ekyo yakyeyogerera abasinga tebakitegeera naye nga ttiimu gyalina kabiriiti nga ba music schedulers ku radio bonna bali ku ttiimu 100% Bebe Cool bafuna omusaala kati abalamu kye baakola aba Eagles nabo baali babikola nga nabo balina abaabwe basara kabenge baani era nga nabo bafuna salary ya mwezi buli mwezi oba okubye oba tokubye buli mwezi osubirayo nga lumu January lumu February account ya inogenda kakakadde oba agendako obubiri ne kusibyezawo balingawo nga zino tuulako kati ngeza okulaganda basajja ba dictatinganga industry bwe batyo ng'oli agirina mu ttaano bw'ati kati onakubalabadaba si kipya akyali mulokeri ngeza okulaga nti tojja kuyimbawo wano ng'osobola omumanya nti waliwo andyemu kyembadde ngeza okujjayo nti waliwo okukuba kwe bakukuba n'otegeera kuno okukuba si kwa bulijjo tekuli nnomo waliwo akirimu emabega kati ye Rabadaba ndowooza ekyo kyamulema otegeera kyova yatuuka n'adduka na misinde naye yalina omumanya nti endongo nali Rabadaba yandibadde akyaliwo wano ng'akyakuba n'endongo naye olaba buli wagezawo kwagala okugjayo omutwe nekubya Nalongo walabye Nalongo ng'afudde n'agamba ayagala kuddamu kuyimba azzeemu okola ku TikTok awo bukimu ayagala kuddamu kuyimba tebamuteekamu yesse Nalongo kati nga ffe abamu nabadde bayina endowooza neŋŋaana naye Nalongo ono Rabadaba nga talina waayingiriramu wano kutta Nalongo
tena wayingiriramu nedda abantu baagala nnyo bulijjo ne baawukana nga tebabasibaako nti gundi yeyamusse nga batuuka n'okufa nga tebabasibaako. tulina abantu wano mu ndongo bangi abaagadde abantu ne bafa naye nga baayagalanako n'omuntu oyo bangi abasajja n'abakazi nga tobiwuliranga kuba kibizze ku Rabadaba nga te bo baali bakola ddala ne divorce ng'omukazi yennyini yasaba divorce kuba asenga ogamba nti nkuleetere depression wosaba divorce oba osabye peace nkuta ofuna emirembe gyo nange nenkuta ate katonda neekwasa otya nti nkuleetere depression wandigifunye nga nkuta okyalinga nga ndi naawe newasaba onte nange nenzikiriza ogende obadde bulimba okitega nti bwolaba nti badde bamunyigamu mu mboozi ne bamukuba naye ng'omanya waki bakuba omuntu ono. kakati Babydoe bwe yafa wano bamuzika mu case naye kati ekyaviiriddeko Naalongo wa AK47 okumuzika nga Faraawo basose ne bagamba nti Banaalongo tebabazika mu case ne Basaalongo naye AK47 yali Saalongo bamuzika mu case. kakati ono okumuzika nga Faraawo etegeza yabadde alina abasamize baakulira babadde bazika mukama waabwe yadde alina ekibiinza ky'abasamize kyakulira. Information gye baatuwadde nti baamuwa obukulu kusamira eyo gye badde basamira obukulu bwe baamuwa ng'alinga kabona nga boga nti faaza taba kyekimu naffe endiga era tayambala nga ffe endiga aba alina obukulu bwaliko neolabanga ne bwogenda mu abo abasamize nabo balina obukulu bwabwe nti ono simanya ye bwana mukulu simanya ono yakulira olujja simanya ono ye mukongozi omukulu simanya bwe bito kati abadde alina obukulu obwo buba bulina obulombolombo bwabwe baba n'obulombolombo nti omuntu akulira kino bwafa tebamukola bwe bati bwafa bamuzika saabwe ziti nga bwoliyangu nti bwenga bebaga nti Naalongo tebamuzika saabwe ziti Saalongo tebamuzika saabwe ziti abamu babikkiririzaamu abamu tebabikkiririzaamu kati ye badde balaga nti ekusinziza ekintu kyeyayingiramu kirina obulombolombo bwakyo nga balina kikola oluusi tekibalako bulombolombo kuba abasamize bano ngenzeko kuziika kwabwe oluusi bayitiriza oluusi tekubaako bulombolombo naye nga baagala kukozesa mukisa ogwo kutunda kyabwe eberenga expo ku exercisingirako bintu byabwe ku marketingirako bintu byabwe kulaga nti nabo gye bali nabo balina bye bakola naffe abakkiriza mu bino gye tuli mulina okutulaba kati gwe oluusi ne bakozesa okuziika n'olaba nga bakozeseza nga expo ku exhibition kutundirako kintu kyabwe kulagirako kintu kyabwe kamera zonna weeziri zirabe nti naffe tulina ebintu byaffe ebitafaanagana na byammwe ng'oluusi kibadde tekyetaagisa naye nolaba nga bakiyisizaawo nnyo kumbe balina bye batundirako ebirala lwakuba nti era nze ndowooza ekimu kye tulina okuyiga kati abantu balina okukola kati eddaame nga bakyali balamu engeri gye balina oziikibwamu begunerayo nga bamuziika n'enjaga n'amatatu ne walagi buli kimu nga bakiteekayo otherwise abantu bagenda kwemoolera ku mirambo gy'abantu nga n'omugenzi takkaanya nabyo bye muli mu kukolera mu kuziika kwe naye nga mubikola lwakuba nga yafudde mwagala kulagirako bintu byammwe omugenzi ajja kukubalumu omuntu oluyi omugenzi ajja kubalumu omuntu oluyaga nvubuka gw'ekivumbi nvaako totekako misokoto babasuliramu ne zikondomu n'omubuuza agenda kwegattirayo kondomu osulako zaaki oli mufuba muziika olina aliko muterayo obupiira mubabadde benda nnyo abayimbi edda babaziikanga ne gita naye nga gita omuyimbi yagisaba nti wembanzi mukuziika kwaye munseerayangayo gita musane kafeero bagimuteerayo ne radio ndoza bagimuteerayo nti abamu be bakisaba kati kyatukola ekifuuka kikwate nti buli muyimbi waafa tumuteerayo gita wadde abatagisabye waliwo omuyimbi afanga endongo yemuse nga afudde agikyayi kati gwe byendongo obimanyi endongo ina waliwo abantu abayimba naye ngaendongo yabatama nga yabatama ne batuuka n'okufa nga tebaagala wulya kiyitibwa ndongo tongamba gwe endongo nga yamutama kati abasinga no balowooza mbu endongo etama abantu batagifunyeemu endongo etama ne woba wagifunamu wano waliwo abantu nga bagifunamu naye nga yabatama ebali wano nga yabatuuka wano mwebali ate olaba abamu osobola bawuliriza mu sipiki zaabwe nga zoogera kati nze ina omuntu gwe ntera okuwulira mukwano gwange naye naye sikimugambako Geoffrey Utayo oyo bw'oba omuwuliriza nnyo ng'ayogera alina watuuka ng'olaba endongo yamutama ebintu ebimu endongo agikola lwannaakola ntya naye ng'olaba ebintu ebimu byayisemu oba byalabye mu ndongo ng'endongo yamutama balina mu biro abo balaba Juliana gwe mulowooza nti yali babbeeyi nnyo tebasoboka kulabika munne ffe tufuna emikolo n'omukubira omuwa omukolo nga ne sente z'omuwa nnungi asobola oziyimbira naye nga
ayagala akikole nga talina kyakulya oba nga amaze tuuka ku kisenge okugenda ng'endongo yamutama nga sigamba nti no mwavu muno wabugagga nnyo ensonga lwaki aganya okujja okuyimba naye nga byamutama n'asalawo asigale waka n'abaana be.